Ku ssaawa 7 ez'emisana abagenyi batandise okutuuka ku kasozi Kiboli ku mukolo gw'okuwa munnamuli era munnakatema Meddie Nsere ku Sebuliba ne mukyalo Esala Mirembe. Mu basoose okutuuka kubadde ku jjajja w'obusiramu Omulangira Kasimu Nakibenge, Omulangira Kalifani Kakungulu, omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga Haji Moses Kigongo n'omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi. Owayisa akaseera katono ne Maama Nabageka n'atuuka ku muzikiti Kibuli wakati mu ssanyu n'okusindikimya kw'amataali. Ku ssaawa 8 omugole omusajja Meddie Nsere ku Sebuliba atuuse n'emperekezezo okubadde omuyimbi Haji Haruna Mubiru, Omubaka Kasolo Haruna w'ekyotera, olwo ne basaala eswala ya Zuhuli. Bwewedde olwo ne bafuluma muzikiti ne balindirira okubayita ku mukolo gw'okuwoowa. Nsere kwakomyewo n'emperekezezo n'okuli omuyimbi Moze Radio, omuyimbi Dr. Hidamani Mazongoto n'abalala. Omukolo gw'okuwa gukulembeddwa mu disitulikaazi wa Kampala Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa. Wano Meddie ne mukoddomi babawooye ng'olwo omugole Mirembe ali ku bbali. Sheikh Ndirangwa akubiriza abagole okwagalana awatali kwekisa kintu kyonna. Ye omumyuka wa Pulezidenti Edward Ssekandi abakubiriza okwagalana n'okukuuma omukwano gwabwe kuba obukulembeze butandikira mu maka. Obufumbo obunywevu musingi mulungi nnyo mu kuzimba eddiini zaffe, eggwanga n'embeera y'abantu twagerawo. Ng'okuwa kuwedde Meddie yabikudde mu kyalo mu katimba n'amutwala ewa Maama Nabageka n'amukwatako mu ngalo era oluvannyuma n'amutwala Omulangira Kasimu Nakibenge n'omumyuka wa Pulezidenti Edward Ssekandi. Bafulumye wabweru w'omuzikiti ne beekubya ebifaananyi era bemaliriza ne balinnya emmotoka zaabwe yogayoga emuyenga. Ekitali kya bulijjo abantu gye beekubirisa ebifaananyi mu bimuli. Meddie n'omugole bagenze mu kirombe ky'amayinja emuyenga ng'eno gye beekubisiza ebifaananyi. Oluvudde ne beetulula ekibuga Kampala ng'eno bakira abantu balinnya ku bizimbe ne ku mmotoka waggulu okulaba ku bagole. Batuuse ku Hotel Africana ku ssaawa 11:30 era ng'abayimbi era esipadde emperekeze Haji Haruna ne Moze Radio ne babayingiza ekidaala. Meddie olingidde ekidala bonna n'abanjulira mukyala we. Omukolo gwetabiddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Omulangira David Wasajja, Omulangira Kiweewa Jonjo, General Sale Musale, baminisita okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo. Mu kwogera kwe Omulangira David Wasajja asiimye Meddie Nsere olw'okubeera omusajja ow'amazima, omukozi, okuba n'emmizi n'okwagala Obuganda ne Ssaabasajja. Ono amusibiridde ne kwaze mwanya 2,000 atandikireko. Tukuwaddeyo endokwa z'emmwanyi 2,000. Ye General Sale Musale amuwadde ente eri Kenya n'okumwebaza okulungamya eggwanga ng'ayogera ebintu gavumenti byetakoze bulungi nga kye kireesewo enkolagana ennungamu wakati wa Buganda ne gavumenti eya wakati. Wabera ku reception ng'eno n'oba n'omukwano gwo okutonera ente ng'eyina n'ennyana yaayo. Mutebi Sulaiman ne Ssetimba Joseph bakusakidde eggulya eno lwa Bukedde TV1. Omutima gwange mulina terende kano kunoze mu bangi mukwana muzima engaja janja.